Leo tugenda kwogera ku ntangawuzi gwe mukwano gwange eyaŋŋambye nti olina asidi oba waŋŋambye mu mubiri naye nga asidi abeera mu lubuto. Gwe mukwano gwange wagoberera channel yaffe eno nga ngenda kugamba okozese entangawuzi gwe alina asidi mu lubuto. Ojja kuba oteeka entangawuzi ku mazzi amafumbe oba agabuguma oba agookya obulungi osobole ng'onywa entangawuzi. Ejja kuba ekuyambako asidi oyo mu lubuto. Mpozi n'ekirala naawe alina okwesibako olubuto ng'olina constipation oba ng'olina heartburn oba kiyita ekikeeto, kubeera gaasi mu lubuto yaleeta ekikeeto. Gwe mukwano gwange ogenda kuba okozesa entangawuzi, ojja kuba ogattamu n'amatungulu, entangawuzi n'amatungulu obifumbe bulungi byombi. Ojja kuba onywa, ojja kuba weeyambye okwesibako olubuto. Naawe yaŋŋambye nti olina asidi mu lubuto, ojja kuba okola bw'otyo. Goberera channel yaffe eno, subscribinga naye nga nkugambye entangawuzi n'amatungulu funa bulungi amatungulu go oba bikoola oba nduli oba mirandira, bitemeeteme bulungi era omikisingemu entangawuzi, bifumbe bulungi bijje, bifumbe ng'obibisseeko omala binywe. Gw'alina ekikeeto, alina okwesibako olubuto, alina asidi mu lubuto, ojja kuba nga oyambibwa bulungi. Ndakusaba otuwe ekigalo ku vidiyo yaffe eno, ndakuba nkusaba osubscribinge.